Alright. Esawa zezo, of course, Samanya Pita Edugala 256, the incredible Ugandans number most obvious. Mugamutia mwena, abali it's a Monday. Yes, lunaku lwakola, of course, nga wachimanyi wiki etandise tuba tugenda kwiri batana mirimu. Abali ku mirimu mwena, batumide konyolo. Of course, buli omu kati ayingidde dada mu office ye, bwalabira FBS, abali mu katale bataddeko buli kimu kyonna kyonna kigenda mu maaso. Yes, ate nga time eno ya lugambo. Mbu chegenda mu maaso mu entertainment industry. Of course, amawulire galomanyi nyonyo abantu kati baliza gamba kiche kyabadde wu. Chechi omanyi weekend tujingira from Friday paka Thursday, paka Sunday. Of course, tuba tugaleta gonna gabadde weekend. Nemba bule kyagaliwo. Ngatandika na mawulire ga Big Eye, Professor Big Eye. Yes, Star Boy oba Star Boss. Of course, amawulire gali ku Big Eye gali nti omukulu ono ebigambo bye ebikolwa bye buli kimu kyatuukiridde neera okitegeera omukulu ono ye azze ali arrogant. First of all, Big Eye, you are so arrogant. Ebigambo byokozesa okukubiwa obucupa buno gwabireeta. First of all, Big Eye gwavaako okubiwa obucupa because first of all enaku obadde tosirika buli kaseera oli ku social media ofulumya kino kikyobala. Big Eye amazima gati Big Eye kyonna kyobala togenda kubanga bebe cool. Okitegeera bafaanizi baba bakuguddemu buli kimu kyonna kati Big Eye bakumanyi. Lekera okupanga abantu okukuba obucupa, omala okupanga abantu neweekaalya obuzigo obw'ekisiru. Simanyoka Big Eye twagala obeere muyimbi ge mazima. Big Eye beera muyimbi tetwagala katemba mu music industry. Juzi wano wavaayo n'oleeta ekifaananyi mu President Museveni akuguliddemu Lukatundula tetugirabako. Olimba kati otandise n'okulimba ge mazima. Omukulu ono twogera amawulire agalo gali nti yakubiddwa neero obucupa wali ku kivulu kya Space Diana n'alajana nga wayagala bannayuganda bamutte. Byonna ebyo bibalo. Big Eye oli ku kibalo kufuna akasenti okuva mu kulembezi. Ekyo tuba tukivuddeko Big Eye wamaze omukuba obucupa ne tubula Big Eye bamutuute nakasero aliwo binnyo ekiro ekyo ng'aleeta public notice. Byachebina gasoke tugende tulabe ku Big Eye omukulu oyo kyona kyabala Mukama Katonda yakimanyi. Nga ategeeza abantu tagenda kuddamu kuyimba ku stage, era abantu bamulinde mu 220 ng'ayimba mu campaign ebya NRM. Byagenda kuyimbira NRM, tagenda kuddamu kuyimba ku stage yonna. Kirese ebintu ebyo. Big Eye weesorting ng'omuntu weesorting kyokka bebekulu abantu bamwagala simply because yate tayogera nnyo nga gwe gwoyogera. Banna ebintu bino mu bijja mu politics mutuyimbire. Fine, eyo tuba tuvudde of course mutubala erimu eryo wabaddewo omukulu Mickey Wine ono polisi yamutambuliddeko kubanga we yatuse ku kivulu ekyo nga bagamba ono tagenda kuyimba. Ge mazima Mickey Wine togenda kuyimba n'onakola otya. Omukulu polisi yagenze okwekanga bweti ng'omukulu yayingiddira ku stage ali mukuba bukubi. Okitegeera yakubye kwegamba okusinzira ku performance ya Mickey Wine. Abantu asagamba People Power yawambye stage naye nga Mickey Wine badde saba producer abeera ngo okazanyira akantu ako bakalabengako nga bwenjogera. Mickey Wine yalumbye stage police bagamba mujje omusajja naye ng'olwedde amaze dda babawusa ne bayingirawo ne baziiza gunde omulyango nga ate tebakkiriza ne police naye okuyingira mu kivulu munda. Babawusa nga basibyewo agamba Mickey Wine omuyimbi era tagenda kuyimba bintu bya People Power. Era teyabiyimbye lwakuba nti yayisizaawo nga omanyi era akayisaawo okwo n'abagamba Bobi Wine abatumiddeko nnyo gyali Jamaica
abalaba mumukole ki mukubereko jambo of course nabakuberako jambo kibiti naye mikiwe naye unyisa abasajja ari naye mukufuluma kwenyini nga balinze wafulumira watu wetu mukwatira era yayise abantu be yayise nga police temtegedde yakubye bukubi simu bagameze ntuse wange naye base so big Mickey Wine watu yabadde nga omulabaawo n'abaana bambadde ready buli kimu kyabadde big and massive omukulu ono azize nga bamugana okuyima mu bivulu naye ye ng'omuntu naye nga bamugana mu bivulu ebyenjawulo naye munaye kwekyo ate yafulukize era nayita nakola ki yafulukize nakuba ekivulu ekyo tugendeke wa Evelyn Lagu omukyalo ono munnange kubanga yalwala abadde aludde okulabika mu maaso g'abantu naye bwe twogera Evelyn Lagu embeera simbi nnyo kiryawo naye nga naye agenda kubanga atereera bulungi era producer nge nawe osobola okubanga ondake ku bifaananyi ebyo omukyalo ono twamuguddeko Samuel nga atudde nga anywamuko nga omanya anywamu kajuisi kati omwenge yaguvaako kati saa zino ali kajuisi bwolaba oyo agambye nti bannanze mundeke embeera yange munnange ebadde geyonoonese ndowooza omulaba amatamama gavuddeyo embeera si nnungi ekiri awo naye nga tumusabire Evelyn Lagu agenda kuba nga atereera saawa yonna kyekyo kyokka kyetuba tukwaki tumusabira bulungi kuba embeera bwetu weebeera buli omu abeerako ate okulwala nakyo kirungi okulwala nakyo kirungi because omuntu atalwala naye ate taba healthy tabera healthy bulungi we tuba tuvudde of course tugendako wali wa King Michael waliyo video yafulumye eya King Michael video eno nga agezaako okugamba abantu simanyi tagenda kuddamu kuvuma Bobi Wine tagenda kuddamu kwogera Bobi Wine simanyi ebigambo biki omukulu oyo simanyi buli womwogerako ye ate asirika busirisi nakukubisa bwongo simanyi buli womwogerako yetakobako ebigambo bingi naye nga amazima gali nti audio eno teyabadde ya King Michael yadde ng'ekifaananyi kyabadde kya King Michael naye audio teyabadde wuwe mulekeraawo okufuulafula ekintu ekitali kituufu King Michael si ye yayogedde mu audio eno kuba amaloboozi ga King Michael tugamanyi yadde nga ka video kano katambudde nnyo mu gundi ku social media naye amazima wotunulira ekifaananyi kyogera birala ne audio eyogera birala katusooke tubulire ku audio eno oba tulabe ku video eno gwe mulungi ogusembyeyo okwogera ku Honorable Kyagulanyi Bobi Wine togenda kuddamu kumpulira nga njogera ku Bobi Wine kubanga ebyobufuzi sibitegeera ne kirasi gyaliko kati ekiraga nti yatuleka ali mazima wangulu ogezaako okumugendamu gwofunirayo obuzibu so guno gwe mulungi ogusembyeyo kwogera ku Bobi Wine nga nkusaba ogeko kyoyogera ku mbwomwogerako gwafunira buzibu of course siri bulungi amaloboozi gange si malungi nnyo namukosamu namukateso zinuma bannange ni mulwadde ge mazima namukoze twatuvudde ate omukulu Ruth Nakyobe ngono yakwasaganya ensonga za ssente oba za musaala mu State House yavudde nakiri yalinga ensonga eno waliwo ebalonda presidential envoy Buchamani waliwo presidential advisors Catherine Kusasira simanyi oba fulufiga bamuwa kyaki consultant simanyi bikoze bitya mobilizer amazima kagamba nti omwezi bwe gwaweddeko abakulu bano nga beesitula bagenda mu State House bagenda funa musaala kyabaguddeko omukulu we yabagambye maaso ku maaso nti amazima gali nti Catherine fulufiga Buchamani State House tebamanyi kubata betusasula sente tebamanyi muberenga mwetubamanyi nga mikwano za NRM nga mikwano ja mukulu President Museveni naye tukwala ku musaala walayi omukulu tatuwandikirako kiwandiko kyonna ekitegeeza nti tukwaki oba mulina okufuna nti oba muli bakozi ba State House just muli mikwano gye nga just nga wekiri muli mikwano gye naye temuteekeddwa kusasula ssente wemwe meeting emu geto zammwe nga mugamba n'abawayo emitwalo 10 munnaye mukwatiraawo naye no mu State House tetulina kye tubamanyiko ge mazima abakulu banavuddeyo banyiivu ne beeswata tetugenda kuddamu kugenda mu geto simanyi tetugenda kuddamu kaza agamba nedda mukakkane embeera egenda kyuka bukosi mina just koyisa bulungi babatwale ku payroll olaba ne bebekulu abasooka tanaba kuyingira ku payroll ate bebekulu talina kasigiringa akammwe ate ekintu mukyagadde nnyo tubisisiya naye amawulire agaliwo geego amazima gali nti
State House tebamanyi kubata bali ku payroll n'omuntu ayera obwezi wali mu State House abasinga yasasula omwezi mwe amazima gali nti temuteekeddwa kusasula sente zonna namwe mumukuumireyo oba mugeze mu kutambula mu trek mu mufunzi ate nabuliddemu ne mu trek gye babadde omukulu Balamu abadde abanywesa bujji abanywesa bujji na myogo gino mwogo ono gwe bookya simanyi gwe basiika mu flappens obwo n'okugaba sente kwennyini omukulu ono abadde taba bulungi sente nga mitwalo 2 bamuwa nti buli omu M40 yagaba mitwalo 2 kyonna gye kiri amanya Dr. Ed Uganda 256 the incredible Uganda's number one most obviously of course abantu abagundi kanako kankaiseewo of course aba Al-Karib yes limited bagamba nti tuukayo bulungi nnyo tuukayo bulungi nnyo gwe yonna oyasoma senior 4 P7 senior 6 nenga of course wakolamu okitegeera nga okolamu kyeki ng'omanyika akazungu akatini naddala abawala mugendeyo baberenga babatwala musize Bwarabu mukole mufune ku sente okitegeera mubakubire ku namba eno 0750 80 27 49 ewe bange eribize kuba ku namba 070 1 29 45 59 kuba kweye namba baberenga batwala mamawo mwalawo sengawo antiwo buyenna nga yasoma ku senior 6 P7 senior 4 oba university nenga taina muli musawa zino babatwale musize Bwarabu Saudi Arabia bakole company eno nnungi nnyo ate registered with the Ministry of Labor bali registered bulungi nnyo tebali kintu kyonna basanga wali Mengo bali opposite Mengo hospital ku main gate wenyini gwejase omulyango gwa gundi nagwo guli wokyuka botero ogulabira awo wenyini mugendeyo baberenga babawa emirimu baba batwale mukole musize Bwarabu muve mu bwavu babu si kirungi nenga eno company enungi eri trust zenji trust nga sisobola gikolera sisobola gikubira kalango nga eri trust wathe amanya Dr. Ed Uganda 256 the credible musibe bulungi.